Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya ganze Hajjat Farida Station Mayanja. Banange mwebale kuziba. Iri mbaraka. Mwebale kusiba batata bamama basenga bakojja banyinaze baganda bange. Mwebale kwekeza. Mwebale kufirizibwa buli kimu ne mugamba nti Ramadhani alhamdulillah. Mwebale buterwaza ana mwabewaziza. Mujja kukitegera enkomerero gyeri naye nga bannange mwebale kusiba. Mukiwulidde kitya ekitali mu tarawe ekitali mu juma okujjawo zino ez'ewaka. Bannange ndi musanyufu nnyo essanyu lyonna lyamukiwagonja ani era amanyi nti mukana akaseera akakazigizi tunasiiba ne tumalako. Alhamdulillah ya Allah. Mwebale nnyo ya Allah. Mwebale okutusobozesa kusiiba tetwekwasiza ya Allah. Bannange nebaza buli ayerekereza otubo nozuuka ekiro ku mwenda nosoma Quran nozuuka ekiro ku mwenda noyimuka notereza Allah. Saba Allah wekitiibwa atumalire ebitabo byaffe byonna. Saba Allah wekitiibwa atusonyiwe ebibi byaffe ya Allah tusonyiwe. Saba Allah wekitiibwa atuwonye endwadde zino embi enkambwe ezimazeewo ensi yonna. Saba Allah wekitiibwa atutaasa agalwadde gonna atutaasa obwavu atugaggawaza ye mugagga asinga ye mugagga nanyini bugagga bonna tugaggawaza ya Allah. Allah tusaba otutaase tuleme kubeeramu abo abagenda okukomba kubibonya okubibonerezo byo tutaasa omuliro ya Allah. Tusaba ejjana eredwanyi sabira abagizi bange bwenna abagizi baffe bwenna umma y'obusiraamu ya Allah. Tusaba osonye umma y'obusiraamu tuhibul afwa anni Allahumma innaka afun tuhibul afwa anni Allahumma innaka afun tuhibul afwa anni. Kansubira nti buli muntu yenduwa badde obusoma Allah tusonyiwe Allah tusaasire basira mbannange okubeera nga tuzuuka ku mwenda okusaala kireme kkoma kati kireme kkoma tubeere nga tukikola buli ssaawa Allah ajja kutusaasira ya Allah. Tusaba otujje mwene embeera ey'akazigizi ey'okubeera amayumba ey'okutatambula ey'obutakola tuddemu tutambule. Tusaba ekonomi yaffe eddeweere n'okubeera nga tetulina mbeera tugabirire tulabirire gwe atulabirira. Twebaza Allah bannange nebaza mwere kusiiba nebaza Allah wekitiibwa yebaye tusiisa mu Ramadhani n'omweno mbeera ani nebaza Allah wekitiibwa okutusobozesa otuuka ku Eid. Mashallah abantu bafudde naye alhamdulillah tuli balamu webale tuwa bulamu ya Allah era webale Allah otugabirira tugenda kulya ku Eid. Mashallah kyonna kye tulina musiramu nange yonna gy'oli kyonna ky'olina alhamdulillah kyekyo alhamdulillah kyekyo tewali kirala. Mwebale kusiiba mwebale kwagala busiraamu mwebale kusaala. Saba Allah wekitiibwa jalla waalu abatwale bwatyo musigale nga musaala eswala 5 musoole zaka. Bannange muzimbe emizikiti bannange muyambe abanaku bannange empeera yonna eriwa Allah. Allah wekitiibwa ajja tusaasira era nkimanyi kyagenda kutusaasira. Bannange mwinambagaliza Eid ennungi ey'emirembe ey'essanyu mwebale kwekumira waka mwebale kwekuuma naye nga mwebale okusaba Allah ate era yongere obbakola ki obba wangaza obbawo obulamu notulungamya. Mashallah Eid mubaraka. Badde nkeerabira bannange mwebale kunjagala mwebale kumpanika nzaani ya Allah. Alhamdulillah abantu yagwa nze omuntu bwekitona gwa nebagamba mbwera station nange yagwa ani agwa. Omuntu ayina abawagizi abamwagala amalaga gwa omuntu ayina talenti agwa. Buli kyoletanga abawagizi bakwagala bakuyayanira buyayanyizi ne baaniriza. Mwebale kunjagala mwebale kumpanika mwebale kutwagala. Station and the house mukimanyi nti tetuva mu trend buli wiiki buli mwezi nze mbasasula ki kyengenda basasula nkimanyi kiriwa kuba wabinunu buli ssaawa kuba wabipya buli ddakiika mulinde ebipya biki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi navude nyangu ozibwereza ziwazira byanti kakati nze kyensinga okwagala ku nsi kuno akakyera akakasibire ku mmere ako nkagala nnyo nebwa otyo njagala nnyo nengeri eyo gyotera okwambala eno ey'okwesala obuntu obusibira muno njagala nange onkakase ansi ne bwe kiba kino nkyesala ne tugenda ku biiki
Silivulesi nanyuma mu Silivulesi. Bino ate si byaba mama. Bino ate si byaba mama. Bino byemwe bannadu myanso. Byabakolamu. Nze bulijjo gyesunga yo nagyesungirawo. Era bulijjo gyesunga ngamba nti kakigweko. Nsibulukukire eyo. Buli kimu kyonna kigwe. Nja kulaga bingi nebyo bali tonalabako. Ani akulinga. Goloza nakulaze kyenkana ki. Genda eri naawe. Genda eri. Nze kikwatagana ku embeera yonna gy'oba oyagala okubeeramu. Saagala kujuza. Atoba ne mu kisibo namuze katanta nsuleke yennaku nga 2-3. Singa tekwabadde ku kyono. Dressing code ejja kuba etya. Byeru ninawe ekanzu enjeru. Ne Silivulesi mweri nte mpozi katekemu nekishoti ekyeru. Bino ate si byaba mama. Bino byemmwe bannalumyanso. Nze n'ebimere byono sigenda birya naawe nakugambye nti jja kulye. Ngenda mugamba wano ampe kanzu yange olugimpa olugikubamu ne Silivulesi yange n'ekimu nze nzije. Ebyenkya byankya. Nakugamba nze sebuzabuza nakugamba nti bituuka ewuwo mbawuwo olawo gwe kyoyagala kyongamba nti kino ndikola kino. Abakazi balinga mmotoka naawe okimanyi. Munzi kuba wano mukwano gwange olesa aliyo Subaru alina drone alina ne Land Cruiser naye omulaba asinga kubeera nnyo mu Subaru. Bino si byaba maama. Leka naawe baby ate oba oluzimba neeyo nentuuka eno okimanyi nti nali ngenda namuyita luli erinnya liwe nayita ndowooza ekyomukisa teyawulira. Nali muyiseemu gwe naye maama nandifudde. Si yene enjeru. Yenjoza yaki amakulu gabadde gagikwata kuginyika gikuba amazzi. Sebagambye bebi tangambangako ngedde nikweragira tyamunange ngenayo haki endala kino bwe kitawishite napalapala ndo kino yenkya kiri lero kino enkya kiri kakati kandaye bwagenda ogera ikanzu enjeri enyanyi okubanga twazza musango kati kale bamwana wana ajanze ajambalenga buli sawa kumanya shoti gedi ngenda mugamba wano nti ninawe ngenda kubampise munjagala tugenda okusinkana naye. Kyoyagala oŋŋamba bugambye nti kino oba kiri. Nedda seminti butoyiza mutabula lumu mu musenyu ng'ate n'amayinja nago mwegali. Osooka mu kimu ayiza osooka n'oteekamu amayinja n'olyoka ossaamu omusenyu. Seminti n'agenda mu luvannyuma n'okyusa n'aba ati n'atabuka. Vaawo naawe ate ensawo 3. Alina buzibu. Gwe kasitera mbeerawo. Olya saabu obusabulo n'oganange eteekako omukono. Azikuwera ddala ate obadde ogamba nti alina ozikuwa sigaana kasita oba ngaonazambuya tekirina akasisinkane ekyo nakyo kigwe kyoba obala mu mwezi nti tujja kwongerako omulala bwe kinaaba kyetaagisa. Naye nga nja kwa wange mbadde mbuzaabuzoona nti abadde ali wano ng'awulira nsonyiwa okukyusa emboozi. Kakati kanjire nze mpuluke bupulusi nsanga omaze sirina buzibu.
kale nja kujulira Haji salamu alaykum wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh simu ngazi kuli bulala esimu zindi bubyono munnange yagamba nti mulagirire bubayi wa sirabu ati no yabadalo ndio soka kuyiwa mayinja nolyo ko yiwa kade semiti kungulu bamanyi nti ate go oli muzi obanya ebyobuzimbi wabikokuka amanya abantu abasinga ngeri gyo wangadde mu enyumba ezisooka zino enyumba ezisooka teba sinyangu kuzimba kuba bato manyi kyozimba botebuuza kumumanyi aha jemere wola maze okutegeka eri ku dining tugenda hajja tiyarabu ekyencha kyewampadde mpulira kikyantuulidde ekyencha kyewampadde kyabadde kirungi nnyo kyonna kikyantuulidde ate olubuto ngulumbamu neŋŋamba nti kane ekyo kandeke naliira ddala omwaka wungeezi ndowooza kubanga nabano ngeri gye babadde bampita kwemuzika tomulira abadde aŋŋamba ngende mbeerewo nga bayiwa siraabu ye bagenda giyiwa kawungeezi omanyi bw'ogiyiwa kawungeezi ekwata nnyo tejjaamu njatiko olwokuba nti omusajja guba tekukola tegujyokya kaakati nnyamba omufunire ekanzu yange eyo enjeru nekishooti ekyerunesiripulesi ekanzu enjeru nabyozeze babyuziza nekishooti byadeze birimu kagundi nga tekadde kalungi ate nenga kambibedera mufu ate ebigato byange ebyolugoyi biri ebyolugoyi ebiruga nabifite ku mutozi ande tekirina buzibu kyapasuka tekirina buzibu kangende bwenti kokolotya kangende bwe ne haddekera utabuja kwasira obudde tulesera obulwadde ate uti bulwadde ki korona ngenda kugula kuwali gumu mu motoka mulimu nankani zino maski ngenda kusaako yini nyenza okutambula ntyo ate obasimuka wa mulimu maski emmotoka eri mu garaji ate era gairiruda haji yogera ebintu terera je ngenda sinza butafuna maski gundi bazigala tukatoyinza mutagenda sinza omusajja apisenga bamaze n'okutabula omusenyu nesemindi n'enkokoto nemu okubeerawo ate kyakubiri n'okutambula kuno n'agenda okudda nga n'enjala ennuma nga n'enjala ennuma olwo ate ndyoka ezinga akawungeezi haji salamu alaykum wa alaykum salaamu wa rahmatullahi wa barakatuh obatulabira wayi haje wanjise ndeetera ku bisumuluzo ebyo ebiriwo iriya bwana ya rabbi ebisumuluzo byabuze tebittingwaggule wasibye hata ani asibye ekufulu kweli ani asibye leka nawe genda obuze ogire ku baana abo bagambe bakuwa ebisumuluzo njagala genda wasibye genda obuze ku baana abo babikuwe ne wano bazijukidde ebisumuluzo byabuze kuva ku makya owa boda alesemere wano nga twagala okuggulawo ne tubona abalala era kyenkoze simanyi nakumanya haji ogenda koloti alinye ddala bwati ntugiyisa waliwo obadde tunonya ebisumuluzo eshabu zinanonya ebisumuluzo abanga bana bagamba ebisumuluzo byabuze haji ati era bannaye kituba tukola haji obutakulemesa kugenda kugamba tuba tukulemesa katunonya ebisumuluzo ati va mu byokuzanya enkokoto y'omusajja ekala ate ntya ojja kunzija mu buntu haji kati enkokoto ya munne eryoka ekale yonna efiirawo emaali yefiirawo enkokoto yekuluma oba waliwo ekirala ati tunonye ebisumuluzo tetulina kyakola tunonye ebisumuluzo haji ati va mu byokuzanya njagala oleeta ebisumuluzo enkokoto ya munne ejja kukwata ate bannange embimanyi enkokoto bwekwata eba ekufudde kakati oba ogenda kikolo kakati tomala budde wano naye bannange kituba tukola kunoonya bisumuluzo ati njagala ebisumuluzo ogule wano ngende enkokoto yoli ereme ekkala amagezi oleeta ebisumuluzo size kufulu ennene togambe nti kati oba ogezaako okukola ki ngimenya hajja tojja kundeeta omwoyo ojja kundeeta omwoyo omubi abaana batukoze ekigambo njagala ove mu byontu byolimu ebyokuzanyazanya ogenda oleeta ebisumuluzo okujjako ng'oyagala nve mu mbeera ate aji ebisumuluzo mbirina taata okujjako ng'oyagala nve mu mbeera ate olabe n'ekisingaawo nedda ate kubanga ebisumuluzo bibuze haji byabuze ku makya ebisimanya bintu twabiyisiza waggulu nga mubiyisaayo mutya mwabitadde wa mulyoke mwerabire gye mwabitadde tolina buvunaanyizibwa kuba nti osobola okumanya nti kisumuluzo kakati singa babadde babbi nga batuzinze muno njagala kusumulula waggulu sukaali ajja kulinya puresha ejja kulinya lwangala byempanika mutima enkokoto etaliiyo ng'ekulumye bulala kakati teeberizaamu ng'otabudde obusawa 3
Haji jangu tukebere ebisumuluzo. Hajja tulete ebisumuluzo. Ate mbiri na haji olina kanto ina wondabye nti nembi kwata nenze soko ndi mwana muto naye olwokubanga mmanyi nti oli muntu mukulu oteekwa okumanya ebisumuluzo webiri toyinza kulowooza nti omuntu asiba wano n'atajjukira bisumuluzo wabitadde sagala bintu byakunzanyira haji salamu alaikum sijja giddamu haji kati ate munnange nkole siize nne ebisumuluzo haji jangu tunonye ebisumuluzo hajjati bw'owulira nti oyagala nneme kuva mu mbeera n'okuddayo okufuna ekintu okuva gye ndi kyonna hajjati noonya ebisumuluzo bingi hajja nkuwa ebisumuluzo hajja ntunonye ebisumuluzo